Kayimba batnaye abantu aba bakaterwa umuyaga mwingi icyaretere amaju gabo bateireho n'ebihingwa byasisikara cyumwe twakubirwa kibuyaga nga muyitirivu ngate twakava musana omungi amayumba gamenyeka amayumba na amala nagatamenyeka galimu enyanfa chachi yagwa emere y'abantu yasaanawo naye ky'omukisa omulungi temuli muntu yafa naye era twebaza obuyambi obutuweereddwa amuzira atuyisa bubi nnyo n'atuyisa bubi nnyo kubanga emiti gyakuba amayumba g'abantu zigenda zagwa tusaba ne gavumenti esobola okwongerezaawo gavumenti yaffe ennungi NRM nayo nebaako byetuyamba ng'abatuuze b'ekyamugoowa kugeza ng'amazzi tegatuuka galina okutuuka naffe bwe tufuna ku masanyalaze tuwulira bulungi nga ebitundu ebirala bwe biri kizibu nti twafuna ekizibu embuyaga kibuyaga yajja n'atukuba ebintu byaffe ne byononeka ennyumba yange nevaako amabaati era n'abantu abalala era ennyumba zaabwe zabambuka. Ori Speaker w'eggombolola ey'Akawanda Omwami David Ntiwamanya yasiima abeirikangirire abantu aba kandi yashaba abo boona ababaraganiise kubaasa kubayamba. Embuyaga nejja n'emuzira neyiwa emiti egyakuba amayumba gaabwe n'emmere yaabwe neyonooneka naye okusinga amayumba ate tukimanyi ennyumba y'emu ku paati y'obulamu so otwakuba omulanga abatuyamba ne batuyamba naye olwaleero ate tufunye okuyambibwa okwenjawulo okuva eri Honorable Sodo yali yeesimbyewo tumwebaza olw'okujja n'ayamba abantu baffe atuleetedde amabaati ge yasuubiza abantu amabaati 40 be bantu bana ennyumba zaabwe ezaagwa era leero abantu bagarisiivinze n'obuyambi obulala bwaleseewo tumwebaza nnyo era tumwebaliza ddala tukubiriza n'abalala era abasuubiza batuukirize abandi bwendeeta amabaati abandi temugamba tigano amabaati ga karamooti amazzi nja kwogera noono w'amazzi yaŋŋamba bali nga tebalina budget yafuteekako empiira eno ereeta amazzi mwegayita naye pipe naye kati nze wano pipe suwala Amakuru aga gashakwa n'uwa kintu abwa Sky TV ag'enshonga. Bo abaturage ba Kinoni bashaba gavumenti kwegumiza